tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Lady Slide. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Wabaddewo okwemulugunya ku ngeri ebintu bya gavumenti gye bitundibwamu n'engeri ettaka ly'amasomero bwe litundibwa oba engeri gye balipangisaamu. Amasomero agawera bagamenye ppaka ku ttaka yadde palamenti ebadde efubye okugataasa ng'eyita mu mateeka. Mu mwezi gwa Maayi, Paalamenti yabuuliriza ku kupangisa ettaka ly'essomero ly'e Kololo ne liizi egambibwa ey'emyaka 99 okukulaakulanya ekisaawe ky'essomero. Eno liizi baagiwa bifeekera Mwami Sudiru Lupereria era Minisita omubeezi ow'emizannyo Mwami Charles Bakabulindi ye yagimuwa. Mu mwezi gwa February omwaka guno essomero lya Nnabagereka Primary School baalimenya olwo abayizi abasoba mu 1000 ne basaasaana. Minisita omujjuvu ow'ebyemizannyo ne tekinologiya mukyala Jennifer Alupo yawalirizibwa okuyimiriza ekitundu amasomero embagiragwo. Yatandika n'okutaasa essomero lya pulayimale y'e Nakasero. Yawa ekitongole ky'ebyettaka ekya Uganda Land Commission ekiragiro okusazaamu ziriizi ezaali zigabibbwa bamusigansimbi bano. Kampuni ya Prestigious Apartments Limited gye baawalirizibwa emyaka 99 okupangisa ettaka ly'essomero lino ewamu n'okulikulaakulanya. Nankulu w'ekitongole kya KCCA mukyala Jennifer Musisi yanokolayo amasomero agasoba mu 10 agatunuuliddwa abalindirizi. Nga bwe muli amasomero ga primary nga Buganda Road, Natete Muslim, Nakasero, Bativale Nakivubo Settlement, ewamu ne Kawempe Muslim. N'awa gavumenti amagezi okuteeka envumbo ku ttaka ly'amasomero amalala okuziyiza okutunda ettaka ly'amasomero ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Ettaka ly'amasomero mangi litwaliddwa bamusigansimbi kati amasomero gasigadde kwekubira mulanga mu Paalamenti. Okukolagana ng'Abafirika y'ensibuko y'obumu mu Africa, omusasi waffe Ras Jad katuwa ebisingako. Umoja wa Afrika toka Lumumba hadi Gaddafi, muungano wa Afrika umekuwa na ndoto za wengi kuondoa hiyo mipaka na kuishi kama wazalendo katika kijiji kimoja. Uhuru wa kutembea na kuwa na amani, ila mchanganyo wa wananchi jirani huchukua muda mrefu. Wenyeji wamezoea mipaka yao na hawafikiria kisawa. Kawaida kutokufahamiana ndiyo sababu ya magomvi ndani ya Uingereza. Ilichukua magomvi ya dunia ya mara 2 mpaka kuungana ikawa ndiyo njia kamili. Japo mahesabu ya umoja na kufungua mipaka ya uchuuzi itasaidia wananchi kutoka katika umasikini. Huo ndio mwelekezo Afrika inaendeleza nao ndani ya Agano Jipya na kurahisisha na kuongeza matembezi ya watu na biashara zao barani Afrika. Nchi 27 zimekubaliana kuunda kimpango sehemu za bure ya wanabiashara ndani ya vijiji vile Afrika, na kati yao ni East African na itakuwa tayari mwaka 2017. Hivi ndivyo hapo karibu ndoto za Pan-African kwa muda mrefu wa maungano imekuwa ndoto. Ni wako Ras Jad kutoka NewzBeat. Webale nnyo Ras Jad ogato tusaako. Enzikiriza ensenjawulo zivuddeko entalo nnyingi emirembe gyonna. Entalo z'amadiini zeeyongedde okuyuzayuza ensi buwanana. Ebikolwa eby'obukyayi byeyongedde ku basiraamu n'Abayudaaya awamu n'ebikolwa eby'obutuju ebikolebwa Ababaaya okuva ku bukuubagano mu madiini mu nsi za Chad ne Nigeria paka ku butabanguko mu nsi za Iraq ne Syria. Naye abantu ab'amadiini ag'enjawulo babadde bonna mu mirembe era nga bayambagana mu biseera ebizibu okwejja ku kisenge. Omuyudaaya ye yasooka okukola essaawa ya hydraulic ebala obudde okusobozesa abasiraamu okusoma esswala mu budde. Mu Bufalansa ba imaamu baataasanga Abayudaaya nga tebasusudde. Abasiraamu balwaniridde amasinzizo g'Abayudaaya mu Norway ne Denmark. Abahindu n'Abasiraamu mu Pakistan nabo baafuna enkolagana. Mu kibuga kya Cincinnati Abayudaaya n'Abakristo baataasa omuzikiti gwayo. Ate mu Pakistan abasiraamu balwana bwezingirire okutaasa ekkanisa y'Abakristaayo. Mu Bubirigi abasiraamu basonda ssente okununula essinzizo ly'Abayudaaya eryali liggaddwawo ng'ekizimbe kifuuse ganyegenya. Lino essinzizo lya ddalo erisinga obukadde mu Bubirigi lyataasibwa abasiraamu nga yadde bo tebalina muzikiti. Omukafiiri nakinkumu Amerika gwe bayita John Rizaimer yateekateeka olukuŋŋaana lw'obukyayi wabweru w'omuzikiti mu kibuga kya Arizona. Ekkanisa ku muliraano naye neeteekako olukuŋŋaana ku lw'omuzikiti ng'abanywanyi. Olwo akabondo ka Rizaimer ne kaggwamu amaanyi. Abatuuze mu kitundu nabo ne basitukiramu okulwanyisa abajambula bano nga beekalakaasa n'okuvumirira obukyayi buno ku mutimbagano newankubadde abantu bangi beeyunira amadiini okufuna emirembe. Obukyayi mu madiini g'ensi bwo bufuuse olumbe. Okubeera mu kibuga si kwangu ddala, naye oba mutongo era obeera mu kyalo tomanya wa kutandikira.
okulima si kyekyokukola kyokka. Abavubuka bangi kati baagala n'okuyiga ebirala. Baagala okuba nga beetandikirawo emirimu, naye si kubanga babakozesa buli lukya. Batandise okuyiiya era ebirooto by'okunoonya emirimu babifuuye mu ng'ombe. Naye okutandikawo bizinensi si kyangu, ne bweba ntono oba bwaguuga. Olina okumanya embalirira, okumanyisa abantu by'okola, bizinensi ogibakube mu maaso ng'olanga by'okola, okuba n'ensimbi ewamu n'okutereka ensimbi. Okwo kw'ogatta okuyiiya obukodyo obungi. Weetaaga ensimbi nga tonnatandika bizinensi. Okuba ne pulaani kya mugaso nnyo nga tonnatandika bizinensi. Waliyo ekitongole ekisomesa abantu ewatali kusasula. Village Enterprises eyamba abantu okwejja mu ddubi ly'obwavu era ezzaamu essuubi eri abavubuka mu byalo. Bano babasomesa obukodyo obw'enjawulo era babawa looni ewamu n'okubaterekera kavu. Aba Village Enterprises bayisa abavubuka mu mitendera egy'enjawulo okufuuka ekyokulabirako mu ggwanga eri abakulu n'abato. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya. Sigadde nze Survivor ne Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.